Gwanga. Nzalibwa Busoga, ndi musajja Musoga. Nzalibwa mu district gye bayita Bugiri district, Eastern Uganda. I'm here to introduce Stoicism in Uganda. Stoicism kitegeeza mindset change. Okukyusa endowooza ne tuva ku ndowooza gye tubadde tutambulirako ne tugenda ku ndowooza entuufu. Era nga Stoicism yatandikira mu Rome. Era nga ina aba Stoic philosophers bana nga yaintroducinga Stoicism bamuyita Zeno Stisium, the founder of Stoicism, who taught that individuals should focus on things within their control. Ofocusinga ku kintu ekiri mu busobozi bwo. Stoic philosopher wokubiri bamuyita Epictetus, ono former slave who became a prominent Stoic philosopher era naye mu Rome, known for his teachings on the importance of self-control and inner strength. Byonna bitambulira mu kwekiririzaamu. Stoic philosopher wokusatu bamuyita Seneca. Seneca is a Roman statesman and a philosopher who wrote extensively on Stoicism, emphasizing the importance of reason, morality and inner strength. Era naye yali afocusinga ku kwekiririzaamu. Stoic philosopher asembayo bamuyita Marcus Aurelius, ngono yali emperor wa Rome. Yawandiika meditation. Meditation kitegeeza okwefumiitiriza. A classic Stoic context that explores the nature of reality, morality and human condition. Nga eyabadde section A. Ntandise ni opening remarks. Nga kati ngenda mu maaso. Stoicism ono tugenda munyonyolako in depth. Imuna munchaziza omukwomu. Nja kubeera nga manyonyola kimu ku kimu kubanga eno yentandiikwa. Ebisinga obungi mbadde binyonyola ku mukutu gwa Kwezi Media. Era abasinga obungi musobola okugenda ne mu following ku Kwezi Media kasamuteekamu Stoic philosopher oba philosopher mujja kukiraba. Opening remarks yaleero eri bweti. A king cannot rule without support from elders. Our Kalowozo, it is from Stoicism. 2. If you refuse the elders' advice, you will walk the whole day. Wogana amagezi g'omuntu omukulu ojja kutambula olunaku lwonna. Ekyokusatu, a large chair does not make a king. Opening remark eyokuna eri bweti. No one will grow if he does not accept his smallness. Teri muntu asobola kukula nga takkiriza nti muto. Tosobola kugaggawala nga tokkiriza nti oli mwavu. Ekintu kyonna okukituukako omala kukkiriza embeera gy'olimu. That is the basis of Stoicism. Opening remark esembayo eri bweti. Master the fundamentals and success will follow. Kyentegeeza kino nti buli kimu kyonna kyokola onomenga sure ng'omasteringa fundamental entandikwa y'ekintu kyonna ky'ogenda okukola. Bannayuganda nsaba mutunulenga nnyo ku fundamental oba foundation. Buli kimu kyonna kiriko foundation. Buli olaba ng'okoze ekintu n'otuuka mu maaso n'olaba nga bikusumbuwa, tula wansi weefumiitiriza ogamba oti naye ekintu kino kyendi mu kukola foundation yakyo eriwa. Nga kati ngenze mu section B after the opening remarks ngenda bayimbirayo ku luyimba Bannayuganda era nga nsaba oluyimba luno baluyita Musaayi Gwange lwa Paulo Kafeero nga yensiboko ya fundamental. Mubeere nga mutegeera fundamental. Kambayimbiremu ko verse nga 2 ngobeere bulungi. Musaayi gwange tuli kujego ensi okutuuza gye tutamanye nga n'emisanvu egitutangira gitujja ne tutagyetiba. Musaayi gwange tuli kujego ensi okutuuza gye tutamanye nga n'omusanju gitutangira gituli mu lujja ne tujja gyetiba.
ebimbe yimbe ne bitusenkenya tutudde tuze mu kulozoolera obuzibu bufuuka agazibu ddala banange tujja okunenya abafu gubasinge nga tunyeenya ebikya fe abakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituboolanya busongasonga obutono ddala tugifuule emisango gy'ekika baana batu twandyekutteko tusibuka mu nzikiriza nanono n'abaana baffe be balisangawo nabo baliwulira bye baliteekawo ebituufu ani alibibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako kati tulina ababitunnyonnyola tuba tunulako nga beetuteeguya bakadde bafa basigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoowoola twetuddeko twesigayo ani alitutuukako musaayi gwange nsaba twogere saba twogere saba tweddemu twesigayo ani alitetenkanya musaayi gwange saba twogere atwogere saba tweddemu twesigayo ani alitetenkanya information gye lugenda okutuyamba okunyambako okuexplaininga ebintu bino musaayi gwange tuli ku jjego ensi okutuuza gye tutamanye nga n'emisanvu egitutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba musaayi gwange tuli ku jjego ensi okutuuza gye tutamanye nga n'emisanvu egitutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba ebimbe yimbe ne bitusenkenya tutudde tuze mu kulozoolera obuzibu bufuuka agazibu ddala banange tujja okunenya abafu gubasinge nga tunyeenya ebikya fe abakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituboolanya busongasonga obutono ddala tugifuule emisango gy'ekika baana batu twandyekutteko tusibuka mu nzikiriza nanono n'abaana baffe be balisangawo nabo baliwulira bye baliteekawo ebituufu ani alibibabuulira tutuuseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako kati tulina ababitunnyonnyola tuba tunulako nga beetuteeguya bakadde bafa basigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigalemu obulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoowoola twetuddeko twesigayo ani alitutuukako musaayi gwange nsaba twogere saba twogere saba tweddemu twesigayo ani alitetenkanya so bannayuganda nsaba mugende munonye ku luyimba olwo muluwulirize bulungi lulinayo makulu mangi era yagamba mbu omuntu bw'afa si kusaanawo ng'abasinga be batetenkanya balimberimbe be baasookawo kugira okweza ebitatuukanye so oluyimba olwo nduleese lwa nsonga nti ng'eggwanga tulina okutegeera nti abakulu ababeera mu ggwanga the elders babeera n'ebintu byabwe bye bamanyi mu nsi era nga be batuyambako okutulungamya ffe abato engeri gye tulina okutambuzaamu eggwanga lino balina ebyama byabwe bingi bye batasobola tugamba naye nga tuli kubeewala tetwagala kubasemberera tetwagala batubuulire engeri gye tugenda okutambuzaamu ensi tulina engeri wetugirabamu nze nandyetaze nnyo omuvubuka yenna agenda ali omuntu omukulu amubuulire kyatamanyi nga wentandise ni opening remarks nti if you refuse the advice of the elders you will walk the whole day
So n'olw'ensonga eyo ndeesa oluyimba luno muddemu mulwekenenye bulungi, mujja kulaba nga lulimu amakulu mangi nnyo. Era okusinza ku luyimba luno bino ebintu bino nga Kafeero bwe yagamba tusibuka mu nzikiriza nanono, era n'abaana baffe be balisangawo era nabo balibuulira be baliteekawo. Kati ffe tunaba tetubuuliza bantu bakulu, ffe abaana be tugenda okulekawo ani agenda okubabuulira? Ate kati bwebanga tetubabuulidde bo bajja kubuulira ki banaalekawo? Ensi bwe tubwetambula nti tugenda tukola ki? Tugenda buli omu yeebuulira abuulira munne. So nja kuwa example. Twajja ne tufuna obuzibu ebiseera bye nali nkyali e Mulago eyo nga nkyasoma obusawo. Twalina dokita yali selfish nga tayagala kusomesa abaana bato. Waliwo procedure gye yamanyi ya sajale ey'okulongoosa. Nga ye ebiseera ebisinga obungi ayagala yekka yaba agitegeera nga tayagala kubuulira banne. Naye Mukama yajja n'amukuba omuggo n'amuwa ekirwadde ekyo kyennyini kye yalongoosa nga talina muntu amulongoosa yena mu Uganda, yekka ye yali amanyi procedure eyo. Yali forced okugamba omwana dokita munne ajja amukoleko operation nga tamutadde mu anesthesia, kuba yali ayagala amulongoose nga wasomesa. So kyengezaako okugamba nti ngaffe Abannayuganda especially abavubuka tulekera okukozesa ekyo ekintu kyetugamba mu guno omulembe gw'abavubuka. Tosobola kutambuza nsi ng'omukulu taliiwo, era omukulu yasobola okutubuulira nti kino kiwe kiti bwe kiri. N'olw'ensonga eyo nze nga Nziratiifu nsazeewo nvueyo nzije nsabe abakulembeze abali mu Uganda muno mwena okutandikira ddala ku President, Katiikiro, Kabaka, kubanga bakabaka bakyaliwo, basajja bakulu, buli musajja mukulu yenna waali. Nze nvuddeyo njagala bukulembeze bwa ggwanga, munjigirize nkulembere eggwanga, sijja kuyomba nammwe, munjigirize era kutandika n'ekino ekisanja ekijja nze nzize kunjigiriza. Sirina ssente, ndi bwendi, naye ndina obusobozi obukulembera eggwanga. Mujje munjigirize, munguluminge, sijja kuyomba nammwe. Muli bataata, tewali nsonga lwaki nsikana tusika omuguwa. Omukulembeze yenna nga yembagambye wano mu opening remarks zange nti no one will grow if he doesn't accept his smallness. Nze nzikiriza ndi muto era ebbanga lyonna linakula nga nkyali mu myaka 2 awo natambulanga nnyo n'abasajja bakulu nga banjigiriza n'okunjigiriza omukazi bamufuga batya, naye ngenda okuwasa nga amanyi omukazi engeri gye bamufugamu. Kati ke kaseera abantu abakulu b'omu ggwanga muno munjigiriza engeri gye bakulemberamu eggwanga. Ssaabasajja Kabaka njigiriza, Katiikiro Peter Mayiga nze sikuvuma njigiriza, President Museveni njigiriza, era nkwebaza kubanga waleeta n'ekirowoozo UP osanga sandisomye, naye vision ya UP nagikozesa bulungi era n'ensoma n'envaayo. So byebyo. Nze nina galiko one of the stoic philosopher wamuyita Marcus Aurelius yagamba bwati, waste no more time arguing about what a good man should be one. Nze sina budde kubeerawo mu mbeerawo mu arguinga Museveni yandikoze atya, Bobi Wine yandikoze atya, Katiikiro yandikoze atya. I simply be one. Kubanga ebintu ebisinza okuleeta n'obuzibu lugambo, bantu kubeera mu bigambo, buli omu n'ayogera kino, bantu ne boogera bino. At the end of the day tugunzika tetulina kye tubifunyeemu. Nze mbadde nnyo mu bantu, mbadde nnyo mu community, naye abantu eyo mwelwakwa nti mwe abali mu politics mubeera mu mmotoka zammwe temumanyi kiri mu bantu mukulembera. Nze mbabaddemu kubanga nze nvuzeeko boda, nasiikako chapati, nzijanjabyeko abantu, nkoze ku mirimu ez'enjawulo, even up to now era nkyavugako boda. Abantu abo mbabeeramu, mbasanga nnyo mu bigurupu nga bali mu kugeya bugeya byabufuzi byokka. So embeera eyo ndowooza si nnungi era nga ereseewo kye bayita conflict mu bantu. Nti kati abantu nga eggwanga tulowooza tuli mu politics, naye Nziratiifu ndaba nga tuli mu conflict. Era nga ngenda kudefininga conflict. Conflict refers to a state of opposition, disagreement or incompatibility between two or more individuals, groups or entities. Era conflict eno ejja lwa opposition nti omuntu aba tayagala kuwulira munne kyayogera.
oli wayogera amulabanga abatayagala kuwuliriza. So nze kale nga politics waffe w'eggwanga nga egitwamuzimbamu simanyi lwaki yajja bw'atyo naye alimu kuwakana buwakanyi. Omuntu tayagala kuwuliriza munne kyayogedde, tayagala kuwuliriza content ya munne, just omuntu aliwo nti nze kuwakana. So that is in the politics wa Uganda. Nze nganze amanyiko psychology, amanyiko emotional intelligence, amanyi philosophy. Nze njirabanga conflict, sirabanga politics. Kwanga omuntu wogenda ku TV noyogera ku muntu muno for 1 hour ngoyogera ku muntu muno just no wunzi nga toyogede point, then that is conflict. So types of conflict, we have what we call intrapersonal conflict. Conflict within oneself, often due to conflicting values, goals or emotions. Ng'omuntu mwenyini nga ggwe obeerawo nga obwongo bwo tebuli atipa, nga olowooza oba ngende Jinja, oba ngende Masaka, oba ngende Mbale. That is obwongo bwenyini bubeera buli mu conflict. Another type of conflict bagiyita interpersonal conflict. Conflict between two or more individuals, often due to differences in values, goals and communication styles. Bannayuganda njagala kubabuulira nti conflict is part of any healthy relationship. Era relationship etali mu conflict, it is not a relationship. Era conflict etandikira ddala mu maka go nti obutonde bwaffe kizibu nnyo mwena okubeera nga mwagala kintu kyekimu. For example, oyinza okubeera wakaawo ng'olina abaana nga mulina TV emu, abaana olina 5, buli omu nga alina omukutu gwe gwayagala. Ekyo kireetawo conflict. Ogenda olaba nga abaana batandise kubyombagana na kulwanagana. So olw'okwegala ebizibu ebyo byonna byonna, ekyo kyokka kireeta conflict. Naye mwenyini taata maama n'omwana wo, bebi wo, ogenda okulaba ng'omwana mwenyini naye ng'omusitula abantu akaaba. That is conflict. So biki ebireeta conflict? Communication breakdown, differences in values or goals, power imbalances, personality differences and environment factors. So conflict eno tulina okukkiriza nti weeri era erina okubeerawo mu nsi, naye ekikulu kiri nti tugijjeewo tutya. Okugyawo conflict kyekireeta abantu okudda nga bali mu productivity. Conflict wetavaawo, production tebeerawo. Era nja kuba wano benefits of conflict resolution. According to the Constitution of Uganda, one of the objectives of the Constitution of Uganda is national unity and stability. Bagamba, there shall be established and nurtured institutions and procedures for resolutions of conflicts fairly and peacefully. Kubanga era abagandika Constitution eno in 1995 bakimanya nti conflict, it is part of relationship. Conflict ebeerawo, naye how can we resolve it? So here I am, I've come with the conflict management styles gyetusobola okuyitamu okubanga obutakkaanya buggwawo mu ggwanga ne mu maka. Kyobola ntandise n'oli oluyimba olwa musaayi gwange. Benefits of conflict resolution. Conflict we tuzijjawo, we get what we call improved relationships. Resolving conflicts can strengthen relationships and build trust. Buli wo resolving conflict oleetawo trust mu bantu. Okuresolving conflict, it increases productivity. Naye conflict bweziba nga zikyaliwo, productivity tebeerawo. Era kankubulira obwavu bwe tulina mu ggwanga muno buleetebwa conflicts. Conflict resolution can enhance creativity. Conflict resolution can stimulate creative problem solving. Kubanga buli omu atandika okuba mwene ekitiibwa. Ebintu bino ebyokubeera nga tutulaawo n'otuliira muno, n'omutuulira for 1 hour ng'otudde ku muntu omu, n'obeera nga togeze ng'ogenze ku campaigninga, n'oyogera President Museveni for 1 hour. That is nze njirabamu conflict. Naye we tukkaanya ne tuba nga endoli tezivuddewo, productivity ejja kweyongera mu ggwanga, buli omu abeere nga awamu n'ekitiibwa. Naye nga yambagambye nti conflict tesobola it is part of any relationship, naye zirina okuvaawo. Nze kano nze buzi with conflict management styles.
Conflict management styles ziringa 1 2 3 4 ziringa 5. Esooka ye avoidance. In this style of conflict management, some or all people involved in the conflict simply avoid the situation or ignore its existence. For the individuals involved, this is a losing situation in a long run. The conflict is unresolved. It continues to fester and build, creating more conflict. However, this style may be useful temporarily to de-escalate a very tense non-emergency situation. Abantu tutera okukozesa nga twagala kujjawo conflict oba obutakkaanya oba endooliito. Abantu batera okukozesa method ey'okwegala endooliito. Naye nkugambye nti eno kituufu esobola okukola. Naye we mukozesa enkola eno ebintu tubireke bigende mu maaso. Bisigala bibuildinga bisigalawo. Era mugenda okulaba nga ekintu kimwaleka mu 1980 kisigaddewo. Another style is accommodative. In this style of conflict management, one party wins, one party loses. One opinion is accepted and the other opinion is lost. The resolution will benefit one instead of all involved. For the person who manages the conflict, this becomes a sore spot and causes resentment. Although it may resolve the conflict, it may not satisfy all involved parties. So, an accommodative ojja kuva eri ogambe nti muli kulwanira ettaka lino. Lekera muno yatwale. So ojja kulaba nga ebeera losing game. Agambye omuntu nti lekera muno atwale. Oli afiiridwa asigala akunyigidde. Then we have another style of conflict management, bajje bayita competitive. In this style of conflict management, one party will win and one party will lose. It will resolve the situation but will not promote a unified or team approach to solving problems. Eno competitive ovove n'olwana bulwanyi n'ogamba nze kanwane mpangule. Then compromise. In this style of conflict management, neither party will fully be satisfied. The result will have resentment between those involved. In the resolution, each party sacrifices a portion of his or her solution. Kati compromise, oyinza osanga abantu bali kulwanira ettaka n'ogamba ettaka tulisalemu. Nga olaba Solomon bwe yakola nti omwana ntumusalemu buli omu atwaleko ekitundu. So eyo compromise eyo era nayo si nnungi. Esembayo yeno gye bayita collaborative era nze Latif ngamba nti eno ye method ennungi ey'okuresolvinga conflict. In this style of conflict management, all involved are brought together for a resolution. Active listening, respectful communication and an open mind are incorporated into solution process for the best outcome. All parties involved have a say and all parties involved reach a solution. This solution is accepted as the best outcome for all involved. Eno collaborative tugamba bwe tuti nti nga yetulinga tufenafuna tetukkaanya. Mufunayo omuntu omu ne mugamba jangu otubeere wakati. Tulabe nga tudda wamu kubanga mbagambye nti conflict temusobola kuzeewala zirina okubeerawo mu bulamu. Naye tubwijjewo tutya ofuna omuntu nga ali emotionally stable. Ate oba nga oze nga bakuyise nti gwe ogenda okubeera wakati w'abantu tobeera defensive nti nze mpagira gundi nze ndi tiimu gundi obeera neutral, emotionally neutral nti nzize buze kuba tabaganya tudde wamu. Naye mu mbeera eyo tobeera defensive era nga behand out era mugenda kugisomamu. This one here collaborative involves active listening. Ono okuwuliriza abantu bonna buli omu n'otegeera concern ye. You avoid interruption. Remain calm and composed. You manage your emotions gwagenda oba tabaganya. Ono okubeera focused. Use positive body language. Gezaako otegere buli omu ekyetaago kye mulabe nga gy'obazza awamu. Manya abantu bebanga bali mu conflict abantu baba bakambwe ennyo. Ono obigumira nga ggwe. Todefendinga muntu yenna. Obeera obezi wakati waabwe. Focusing on the present. Tofocusinga bya mabega mbu simanyi biri oli yakola bwati ono yakola bwati ebyo bya mabega mubireke. Tufocusinga ku kiriwo kati na kufuna solution ya bintu bigenda mu maaso. So conflict zino okugwawo bulungi abantu beda bakizuula
nti ebiseera bisinga obungi tubeera nga kati nga tuli mu ggwanga nga kati nga Uganda. Eggwanga nga Uganda libeera ne oba community oba ene society. Buli omu abeera n'ebirowoozo bye ng'ayagala ebirowoozo bye bikole ki bimanyikwe eggwanga bimanyikwe biba bikola. So bagenda okizuula nga ng'eggwanga nze sobola kuvaayo na birowoozo byange nenzija ne mbagamba nti mugendere ku byange. Buli omu aba ayagala aleeta ebirowoozo bye. So mu mbeera eyo basalawo ne bagamba tuveeyo ne kibayita ideology. Era kati nga mu Uganda ideology tulina yeno constitution yetugaidinga kwe tutambulira. Era nga according to this constitution tulina kibayita preamble of the constitution nga yene egamba nti kansome the last one. I do hereby in through this constituent assembly solemnly adopt, enact and give to ourselves and our posterity this Constitution of the Republic of Uganda this 22nd day of September in the year 1995. So eno je tutambulirako kubanga nze sijja kuvayo na birowoozo byange ngambe nti binakola. Tubeera lubezi na common ekyo awo kati mbatwala ku kibayita ideology. Ideology refers to a set of beliefs, values and principles that shapes an individual's or group's understanding of the world and inform their actions and decisions. Nti omuntu yena abantu bonabona nga muli bangi. Omuntu asobola kuvaayo omuntu kiina omu n'avaayo n'agamba ebirowoozo byange bye bigenda okukola. Naye twegatta wamu ne tugamba tuvaayo n'ebirowoozo byaffe tubigatte wamu tugambe tuti wegati tutambula. Era functions of ideology, orientation. Ideologies provide a framework for understanding the world and one's place in it. Ideologies motivation. Ideologies inspire and motivate individuals to take action and work towards specific goals. Legitimization. Ideologies provide a moral justification for action and decision. So, ngaye mbagambye nti okumala genda olito mu bantu tulina kwegatta wamu tugambe nti tulina ebirowoozo tutambulirako. Kati nga olaba institution nga Catholic Church nti yo ena ideology yayo. Papa ni waba nga oba avuddewo nga sisi omukono Catholic Church esigala etambula. Ideology kikulu nnyo. I'll give an example of the Buganda Kingdom. Kabaka ni waba avuddewo okabaka omulala najja Buganda esigala etambula kubanga basettinga ideas ze batambulirako. So the same thing should also happen in Uganda. Nti tulina okubeera ne ideology. Era under Article 4 of the Constitution of Uganda egamba bweti lwakuba nti bino ebintu twabiwandiika bagandika constitution ate ne mwana mugivaako oba simanyi oba lwaki naye nga Article 4 egamba bweti promotion of public awareness of the constitution. Bagandika ne bagamba the state shall promote public awareness of this constitution by translating it into Ugandan languages and disseminating it to it as widely as possible. Simanyi oba wekiri simanyi. B. Providing for the teaching of constitution in all educational institutions and armed forces, training institutions and regularly transmitting and publishing programs through the media generally. So bino byokka byali biyamba okubanga tumanya kwanga nze nagisoma nze njimanyi kyesobola okutuyamba. Naye ojja kusanga omwana nga constitution tagibikulanga nako. Ate nga mwagane mugamba constitution mujagisomesa buli musomero. Naye temubisomesa. So that is the problem. Nga ekindese gano majorly since this is my first time I'm going to be very very brief. Sigenda kwogera bingi nnyo naye nga I'm just requesting the elders of this country to come and teach us leadership. Fenga fa abato temulwana naffe yetuba tetumanyi mutulungamye temulwana naffe nze setaga kulwana n'abantu bakulu. Just guide us what we should do, how we can run the country. Muje nze newadde muje munjigiriza obukulembeze ndi willing okubeera president w'eggwanga kasamba munjigiriza manyi nti simanyi. I accept. Come and teach me how to be a better leader rather than fighting with us. Nsigadde nze Mulodi Latif. Natula wansi nentunula eggwanga ngeri gye liri mu kutambulamu nga mutuufu tugezezaako okukola tuli mu kukola naye tetuli mu kufuna ssente. Nze mwenyini mmanyi economics bulungi naye amagezi gaffe tetuli kusobola googera kujja gayamba eggwanga
lwansonga nti political ground gye tulina tefavoring abantu kwogera bintu birina kuyamba ggwanga. Kati nensalawo ne ngamba naye lwaki sijja on a political scene nange njogereko ku nsonga gye ndowooza nti yesobola okutuyamba okugenda mu maaso. Ndiwawona ne gundi ne Kamas sisobodde kumwogerako. This is economics. Nandyetaze njogere ku economics. Ate sinungamye bulungi eggwanga economy etambula etya. Naye olw'ensonga nti political ground eriwo eri just kuba nti buli omu ava eri kukuba munne. Oli najja nayogera ku munne for 1 hour. Tebakkiriza kwogera. Actually nze ndaba operation itekodebwa government na even in opposition there is operation. And when you speak oli akuyisamba kuyita kuyisamu gaali oli nakuvumanaga kati yale kati omuntu bwati nze ngembanga ndaba abantu beyisamu egaali kati nze nayogera ncha point eyamba eggwanga nze emundu yange gye ndina bitabo kubanga nze nabitegeeranga byo kati wali nsonga lwashimba ino okuyomba n'omuntu nge amazima ngamanyi so kwe kuvayo ne ngamba niwe mba sina sente kanzi njogera eri abana Uganda oba bampa obwesigwa bakiri nkulemberemu eggwanga. If abalijja mu opposition baze mu opposition balowooza tuze kuwakana tetuze kuteesa nze nkimanyi bulungi nti omuntu yakola ekintu kyona ebintu bigwera mu kuteesa wemba njagala ekintu kikolebwe tisina nsonga lwaki sigenda ne meeting president ne tuwogera ne tufuna solution lwaki tuba tulina okubeera mu kuwakana buwakanyi nze jasi kyemanyi kyobola ngambye nti nga abali mu opposition mulemereddwa okuteesa nze kanvuyo gye tuteese ni president tulabe nga tukulankwanya eggwanga. Hano tuli mu kubonaabona we are suffering because of okwagala okuwakana obuwakanyi kyekinuma era wemba ngenze gano mu Kamas nze nkati nganze aba akimanyi. Kamas gano introduction egamba bweti Kamas is part of a wider subject called economics which is concerned with studying how mankind tries to satisfy unlimited wants using scarce resources. Fena tukimanyi the resources are limited but the wants are unlimited. So tulina kukwatagana bukwataganya ng'eggwanga tulabe nga tuteesaganya ngeri gye tulina okumanagingamu resources zino. Naye sigamba nti nze ngenda okwogera ekinakola tuwulizaganye tukanye ebimabega byonna ebyaliwo ebyatunyiza tubireke. Era in stoicism we encourage in stoicism tugamba nti you can't go back and correct the past but you can begin from where you are to collect the future. So nze kyekindetedde okuvayo ne ngamba ekimala tunenenganya ekimala ke kaseera tudde ku drawing table oba ku round table tuteese tukanye. Nze sijja kuva eri nnyumba gaye nammwe tukanye kukanya tulabe engeri tutwalamu ensi mu maaso. Tukimanyi management kitegeeza ebintu kusigala nga bikyagenda mu maaso. Katugeze wompa omulimu gw'okugenda okumanaginga Lake Victoria. Nkimanyi bulungi nti Lake Victoria okugimanaginga ebyennyanja binasigala nga mu ebiri ate engeri gy'okubimanagingamu is to spare the younger ones bisobole okuzaala tusigale nga tufuna ekyokulya. Naye nte nze wenva eri ne ngamba nti njagala temuvuba byennyanja bito ng'ojja kuva eyo ngamba oti nze saagaliza abantu ate nga nze ndaba nti nze njagaliza abantu njagala kumaintininga resources zibe nga we ziri. So awo kyovola banvuddeyo ne conflict nti conflict ng'ekyaliwo abantu abagezi mu ggwanga bajja sigala nga basirise kubanga galiwo olwo gye nina negamba nti we are in an era where the wise people have kept quiet to avoid offending the fools. Yemera gye tulimu nti abagezi basalawo basirike okwegala okunyiza abasiru. Kati kwe kaseera kano kyovola nvuddeyo ne ngamba wakirinze kanve mu bagezi nje neweeyo njogere osanga abagezi nabo banangoberera tutaase eggwanga kwa buli muwanyo chance abasiru okwogera babasuula mu nnyanja nga mulaba. Nze nange sijja kugwa mu nnyanja nga ndaba ng'ekituufu nkimanyi nti eggwanga okulikulaakulanya bitabo tulina kukanya we cannot fight. Nze nange nina amaanyi tolowooza nti kubanga osobola okuleekaana nange sobola kuleekaana even me I can shout naye olaba nga nze kakanye ne ngamba nti let us tukanye tutwale eggwanga mu maaso. Tujje tusoma abantu abasoma economics mujje mutaase eggwanga. Come and save the country. Buli aliyo nga yasoma economics mujje tukwataganize economics mumanyi era munaaba munkyaliza ku maradio gammwe I will explain to you how we can manage the country. Naye nga teri byagamba nti nze wendeeta ekirowoozo olina okunvuma byebyo bannange.